Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Bujuuko Kadebedde ekisangwa mu Ggombolola Myuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso. Omwana abadde azannya ne banne bw'agudde mu kinnya ky'omugagga Alex Mugabe n'afiirawo. Olunaku lwajjo essaawa 12 abaana babadde bazannya nga bazannyira ku kinnya kino. Omulagajjavu nnyini wano eyalekanga takizibye n'ekigendererwa ky'okubasuulamu yakirekawo, abaana ne bajja bagwamu, era omwana omu ow'emyaka 4 n'afiiramu. Omwana afudde Shadrack Mutyaba ng'abadde wa myaka 4 gyokka ng'abadde azannya n'agwa mu kinnya ky'omugagga kye yasima okusenamu amazzi, era ng'abadde yakibikkako ekibaawo ng'omwana ono abadde akibuukirabuukirako nekimenyeka n'agwamu. Naye n'agezaako okubuuka kirabika kwe kugwamu. Yabuuse okuba obuto okuva eri sayidi y'ekyengo. Omwana oyo yalabye alowooza kintu kigumu. Kigambibwa nti omwana ono ekinnya yakiguddemu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi ak'eggulo ng'abazadde be bamunoonyeza n'abula okutuusa munne ow'emyaka 3 lwe yabagambye nti Shadrack yagudde mu kinnya era n'abatwala ku kinnya kino ng'atulaze n'engeri gye yaguddemu. We yajjidde otugamba ogwasoose zaabadde mu ssaawa 10 awo. Nga mukola ki? Nga balina Jangu. Abatuuze beekozeemu omulimu ne bakka wansi ne baggyayo omulambo gw'omwana ono nga kansala w'ekitundu kino Vincent Mawejje n'abalala baliko bye bannyonnyodde. Twebaza abatuuze abawulidde enduulu era basobodde okujja okukola omulimu gwa nakyewa nga poliisi eremeredde ogukola. Naye tetujja kunenya nannyini kinnya kino kubanga kibadde mu maka ge ate nga taliiwo. Naye abazimbi abadde bamukolera ku nsonga zino be bakola ekitali kituufu. Era tujja kusaba ng'abatuuze twekulemu omulimu ekinnya kino kiteekeko ebibaati tulabe nti abaana abantu baddamu kugwamu. Ye omugagga Mugabe olutegedde bino talabiseeko ng'obwedda bamukubira amasimu naye nga tagakwata. Tutuuseeko mu maka g'abazadde b'omugenzi ng'eno gibadde Miranga na Biwoobe nga nnyina Justin Nabulya Mutyaba atunnyonnyodde ddi lwe yakoma okubeerako n'omwana we. Seko kumbe maama agenda netunjuka netukomawo wano none sente ngenda ngula emmere naafuluma omutima ne gunneekanga ne muyitanga sikono naanaabe ng'emmere kweki ogenda okutuuka ku ssomero nga taliyo. Maama akaana kawulidde babuuza Shaadu nekabagamba yagudde eri mu kinnya. Ye kitaawe Ssaalongo Christopher Mutyaba agamba nti yakomye okulaba mutabani we ng'agenda ku ssomero ng'asabye abagagga okubikka ebinnya bye baba basimye n'ebintu ebigumu. Naye nakomye okubeerako naye nga mulamu ku makya ng'agenda ku ssomero. Nagenze okuddamu okumuwuliza nga bambi baŋŋamba nti afudde. Abagagga abazima ebinnya ebyo mufube okulaba nga mufaayo nnyo ne ku bantu abalala. Omukadde w'ekkanisa y'Abadiventi Gideon Katongole asabye abantu abasima enzizi okuteekako embaawo engumu kubanga abaana bazizannyirako. Kyenyinza okugamba abasima enzizi ezo okuzikubako embaawo oba okuziteekako amayinja ozibikka zonna nga tewali asobola kugwa. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaalero.